Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bala abantu mu ggwanga Boss Dr. Chris Mukisa kakasizza nga batandise okufuna ebintu ebigenda okukozesebwa mu kubala abantu okunaabawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Bino abyogeredde ku kitebe kya disitulikiti Wakiso bw'abadde asisinkanya abakulira disitulikiti eno ng'abakulembeddwamu ssentebe Matya Lwanga-Bwanika, RDC Justin Mbabazi n'amyuka akulira abakozi Betty Nankindu n'ategeeza nti baakafuna obuuma obukozesebwa obuwerera ddala emitwalo 3,600 ng'era banaatera okufuna ebirala omutwalo mulamba. And there are those which are already in the seas, the deep seas, almost docking in Mombasa. So as far as the tablets are concerned, we are satisfied that we shall have them. Agamba batalaaze ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusomesa abantu omulimu guno bwe gunaatambula nga kati basigaza Kampala ne Wakiso. Ategeezezza nti ba RDCs ne ba CAO bakuwandiika abantu abanaayambako omulimu guno ng'akyetaagisa oyo okuba n'obuyigirize obwa siniya ey'okuna. And after training at the district level, these are the people who go to train at the sub-counties where enumerators will be trained. RDC Wakiso Justin Mbabazi akakasizza nga balina ebyokwerinda ebimala Wakiso okulaba nga ebikozesebwa bikuumibwa butiribiri. Twagala kusaba abantu bonna abasula mu bikomera tubeegayiridde abantu bano baba batuuse kugezesa mu bakukomera byammwe ne bakonkona sooka mubawulirize bubabanga abantu batuufu kubanga bajja kuba bambadde tags. Ssentebe Lwanga-Bwanika agambye nti bakuwagira enteekateeka eno. And we assure you of our commitment. It's good. The government is complete from down. From top to down, we have all the structures. Akulira eby'ebibalo James Muwonge agamba omwezi ogwokuna gwonna baakugumalako nga babangula abantu okubala abantu. Nga bwe mumanyi nti Wakiso ebyalo birimu abantu bangi n'abantu bangi abakola mu Kampala basula mu Wakiso. Kati kyetwagala okumanya nti mu nnaku 10 ze tulina okubalamu abantu twetaaga okuba nti tufuna abanaabala abantu abanaasobola okukola omulimu ogwo mu nnaku ezo zennyina 10. Bino we bibeereddewo nga amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Richard Buteera akakasizza nga bagenda okussaawo kkooti ekola ku misango gy'abasaanyaawo n'okwesenza mu ntobazi. The people who put together our constitution in 1995 knew this fact quite well. Buteera okwogera bino abadde ku mukolo gw'okuggulawo wiiki y'amazzi ogubadde ku kitebe kya minisitule y'amazzi n'obutonde eruzira n'agamba nti bannayuganda balina eddembe okweyagalira mu butonde bw'ensi yaabwe ewatali kutaataaganyizibwa. Yennyamidde olw'abeefunyiridde okusanyawo entobazi okuli Rubijji Kinnawattaka n'endala n'asaba bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. Water resources and environment are key to the realization and enjoyment of a right to a clean and healthy environment. Minisita omubeezi w'obutonde Beatrice Atimanywa agambye nti bamaze ebbanga nga balwana okulaba engeri gye bavunaanamu abantu abeesenza mu ntobazi. Lwaleero omugenyi waffe omutongole atukakasizza nti okusaba kwaffe kwe twasaba nga twagala kkooti eyo ebeerewo mangu ebayanguyize basalira omusango nga teguludde nga tebaneeyongera kwonoona. Ye Minisita Sam Cheptoris agambye nti wakugoberera amateeka aga minisitule gy'akulembera okulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya. My ministry working closely with the NEMA is ready to provide and require support. Wiiki y'amazzi etandise olwaleero okubaganya ebirowoozo okuva mu bantu n'ebitongole by'enjawulo okumala ennaku 5. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino.